Mu mwaka gwa 2016 gavumenti ya Uganda yapangisa kampuni z'abakitunzi 3 mu mawanga okuli America, Bungereza, Germany zino nga zigendereddwamu okusikiriza abalambuzi okujja kuno. Okusinziira ku baddukanya ebyobulambuzi mu gavumenti bagamba nti ebitongole bino bikoze bulungi era nga abalambuzi okuva mu mawanga ago abajja kuno bazze beeyongera. Kubanga marketing strategy gye tukozesa nnungi nnyo etuuka muntu ku muntu. Olwaleero ebitongole ebivunaanyizibwa ku bulambuzi mu ggwanga okubadde Minisitule y'ebyobulambuzi ekya Uganda Tourism Board ssaako n'ekyebisolo by'omu nsiko ki Uganda Wildlife Authority bitegeezezza bannamawulire ng'obutabanguko bwali mu Arua omwalina okukwata ababaka ba Paalamenti ssaako n'abantu ba bulijjo bwe butakosezza ggwanga mu kisaawe ky'ebyobulambuzi. Tukkiriza era twongera okukakasa bannayuganda nti embeera nnungi ekkiriza ebyobulambuzi. This has been a major attraction for the tourists to arrive. In fact, Uganda is an island of peace, security and order. Wabula Amos Wekesa ng'onaakola gwa kusaabaza abalambuzi agamba nti okuva obutabanguko obwo lwe bwaliwo abalambuzi okuva ebweru bazze basazaamu ebyokujja kuno. Batuwa sente za gorilla permits, sente za mafuta, sente za motoka, sente buli kimu batuwa in advance. Kati abantu ababadde batuwadde sente kati beetaaga sente zaabwe tunookumyawo sente ku bantu abo kati tusendinga sente ebweru. Ono aliko amagezi gawadde gavumenti okugezaako okukendeeza obutabanguko ekika ekyo nga kagendereddwamu okutumbula ebyobulambuzi. Kati twetaaga tumanye nti no bwe bibeerawo obutawaana ng'ebyo tugenda kwerwaniza naye bwe tulwana tetwonoona ggwanga. Tulina okumakinga sure image ya Uganda egenda mu maaso kubeera bulungi. Ekirala gavumenti erina okumanya si bantu bano abaleeta ekintu ekireeta omutawaana ye unemployment. Kati twetaaga tumakinga sure bintu nga tourism ebireeta opportunities kuva ebweru babiteekemu ssente. Gavumenti mu ngeri y'emu eteekateeka okupangisa kampuni endala mu mawanga g'Abawarabu nga kw'otadde China ne India okwongera okusikiriza abalambuzi okwetanira eggwanga Uganda. US-based cable news named Uganda among the world's top 5 tourism destinations for last year, and this has remained. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogujja Uganda yakujaguza olunaku lw'ebyobulambuzi. Juma Kiria, NTV Akawungezi.